gwe weewunye omuvubuka okubeera nga buli patizi za mikwano gye zonna zibeerako. Birthday party, holiday makers bash, tagwa buli kaseera, buli weekend agenda out. Mikwano gy'abawala aba girlfriend, naye ng'okwata ekkubo genda okulambula maama yasikira nnyina. Lwaki mungu obuwangazi tabusale? Naye nga buli kakolo ne baguba guli Masaka baba bateeseteese endongo banne abeerawo. Naye ng'okwata ekkubo ogenda eri basenga be wadde kitaawe yafa Allah. Omuvubuka okwata omukwasa akakadde layisi ng'omuwala amukwano layisi tumulinda. Ne maama amusabe emitwalo egi. Gwe maama nawe ebintu obiraba mwalonda bubi. Ebintu si byangu maama. Ne malaya omuwala nga akugambye omukwana oyinza omuga nti mwalonda bubi tozeewola. Lwaki mungu obuwangazi tabusale? Muli balamu nnyo. Eno zamani gye tulimu nga ku bantu 10 abafa 8 bali below 40 years. Eno zamani gye tulimu 10 abafa nga 8 below 40 years. Ku 10 8 below 40 years. Byonna bye mukwatako tebijja byonna. Gwe bwe wetunulira bw'oti olaba otegeera nnyo. Gwe magezi gwe bwe wetunulira bw'oti n'olaba n'ennyambala yo n'enneeyisa golaba otegeera nnyo. Byoyambadde empale erimu ebituli, oyina byotadde kuno, oyina ebintu byekubye ku mubiri. Bw'oba toyambadde empale erimu ebituli, oyambadde akapale kakutte, oli kwigamba oli awo golaba otegeera nnyo. Bwe kiba ng'otegeera nnyo lwaki engoye, lwaki zennyini engoye ezo ez'ekiniga lwaki sigy'ogendamu nga mugenda okuwooba? Kubanga Allah Nabbi Muhammad yagamba man ahabba ayubisata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi. Allah akwata ebyenfuna by'abantu, yenna ayagala Allah omugaziiza ebyenfuna n'okumwongera obuwangazi. Eyo hadith eri bil aqs, kitegeeza ayagala ebyo ebibiri. Falyasilu rahimahu, okuyunga oluganda kutandikira mu bakadde. Kitegeeza abantu bwe bajemera bakadde baabwe Allah jalla jalaaluhu obuwangazi abusala. Tebyalabikako omwana myaka 2 nga mulwadde wa sukaali 18 19 3 niyo sanga abavubuka mpeke emibiri gikyalimu naye nga bawangalira ku mpeke na mpiso. Obulamu buli desperate, tebakyategeera bye balimu. Lwaki mwakwata ku paasi? Abange temuteeka mu magezi bye mutegeera. Babadde babikaawo omulangira Simbwa Sebaye Simbwa nga bagamba kale ono yawona banne, yawona okufiira mu lyato obeera 2010 naye obulamu tasobodde bukwasaganya n'omala. Allah bw'obalabala mu ssente zewakakwana zewakawa abawala oziwadde nnyoko, oziwadde nnyoko. Kale maama yafa oziwadde kojja. Kati gwolaba ku minzaani Allah akole ki? Akolere ki? Ate akulinze. Buli wozze ekigera akulaba, buli wozze ekigera akulaba, akulinze. Ate bw'aba akutte takuta. Teri mukolo gwe bateekateeka wammwe n'ogenda teguliyo. Maama bateseza omukolo n'ogende waka n'obeerawo ennaku 3. Maama nayoza engoye nga weemuli. Maama ayoza engoye nga weemuli ku myaka gyammwe. Maama ayoza engoye nga weemuli. Kyebase kyavudde mu kibuga gendako eyo nnaku 3 kikeera kulya. Maama afumba nga weebasigwa afumbire ggwe. Gwe maama afumbire ggwe. Aboneebone nga alina olubutolo kubanga okwo kubonaabona kwennyini. Omusanga ku toyi nga kawo katoyi kayagala ani sula ali munda nga ttaka lyawangaalirako. Aboneebone nga akusindika, aboneebone nga akusukuma. Ate okwo kusukuma wakati wa bulamu na kufa. Aboneebone ng'ova mu myaka emito, in your infancy, teyeebaka okaaba. Aboneebone n'emyaka gy'emikulu onoobisobola ebinaddiira. Allah nga akutte bangi. Byonna byoliko mivumba.
ettaka lino lyetulinnyako lino lyolaba sanduuke y'abanene buli kika kya munene kiri wano batupaaka gwe buli gwokoonako munene buli kika kya munene bonna buli kika kya munene buli kika kya mulaasi buli kika kya tolaba nti nno gwezizolanga mukatini bali eddaala baali kulya nsi yonna bababumali buli kika kiri wano Allah waabatadde ila yaumi yub'athun ate si kubeerawo bubeesi na miggo na mbooko kati gwalangalanga obuviiri bakutunulira bakwewuunya buli kika kya munene kiri awo mu abaana abalenzi abaana abavubuka omulembe guno omuvubuka gye mulaga temugenda ttuuka ffe tulina abavubuka bangi be tulabyeko wallahi nga bakadde tebabalabawo naye enkomerero wano we tuli bakaaba ate tebalina gye bagenda kujja bakitaabwe anti baafa tebalina gye bagenda kujja bakitaabwe baafa osiiba ng'olina obutakkanya n'ennyoko osiiba olina obutakkanya ne kitaawo baganda ba maama nimulabirira abalala nga maama uwo be yayonka nab'ebbeere banoonya ebyokusuluka tebabiraba gwe wamanya maama yekka bwe yafa nze owange yafa owange yagenda sikyalina kyenziza kitange yagenda tanagenda sahabi yajja eri nabbi Muhammad bali batudde awo Usaid ibn Rabi anyumya bwe bali batudde sahabi n'abuuza nabbi hal baqiya min birri abawayya shay'un bihi abarruhuma bihi ba'da mawtihima owange omubaka wa Allah nsobola okuyisa obulungi bakadde bange wadde baafa abange baafa nenyinza nabbi namugamba kala namu okumanya abakadde bagenda bawala gwe mulimu gwokka nga bobadde gwe mulimu gwokka ng'okyali mulamu ng'oteekeddwa ogukola wadde boogukolako baafu essola ne boofa teryakusaalira bw'oba omulamu tesobola naye ate abakadde wadde bali mu kabuli era nabbi yayogera ebintu ebi byoteekeddwa okukola n'agamba ekisooka okubasabira assalaatu alayhima buli lunaku emirundi egi kyova olaba gwalinza okuddayo mu Ramadani nga kitaawo ali mu kabuli kyokka ekikulaga nti nno byokola Allah tabikkiriza tagenda bikkiriza nsonga eki kyennyini obutasaala abo kubanga buli wootasaala Allah akuba mukadde anti yakusomesa ddiini ate takuba ye yekka naawe ekyokubiri wali istigifaaru lahuma ekyokusatu kyenjagaddemu wasilatu rahimi lati la tusalu illa bihima kitaawo yalina ba brothers. Your father had brothers, your father had sisters, your mom had brothers, your mom had sisters. Abo boteekeddwa okuyisa obulungi mu kifo kyabwe. Kyovola abaganda bagamba singa teyali mukazi yandibadde taata, singa teyali mukazi yandibadde taata. Abo buli wobaawukanako osibira bwereere wadde kitaawo n'ennyoko, kubanga wanonga okyali mulamu bw'ogaana okukola ng'ogaanya obbagondera bali mu byalo babonaabona, olina keesi z'engoye ebbiri naye nga kitaawo ekkooti mwakubagiriza mwaziikira mwasaalira yibike. Kitaawo taata w'omuto senga boarding gyalina yeeyo ye maama ensonga zeyalekerawo zigamba, kubanga buli wagambako okyusa eddoboozi wosindiseeyo ebintu nobeera ng'ogamba buli muntu bannyoko bonna bonna n'obagamba wamma muganda wange mwannyinazi nze simanyi banne maama kyakumukolera. Maama tasiima busiimi. Emabegaka omwezi nga gumu naakamwezi ensawo ya muceere kira 5 ogimanyi, kira 5 naakagimuweereza butto liita 5 namuweereza sabbuuni. Tasiima busiimi maama akusiimeko ki? Kiki oyinza omukolera n'omusasula? Sahabi yajja eri Umar ibn Khattab, yalina kitaawe yalwala, yalina nnyina yali maama yalwala obulwadde
ng'omusajja n'atuuka obulwadde bwalwadde ng'omusajja ono tugambe nti yamwambaza pampa yamusangula byonna. Ebbanga lyatwalanga myaka 20. Sahabi n'agenda eri Umar ibn Khattab n'amugamba maama wange mukoledde buli kintu kyonna ndowooza musasudde. Umar yamugamba qala la tusobola n'amugamba byonna by'omukoledde maama wo byonna yabikolera ng'oli muto, byonna by'okoze yabikola ng'oli muto, naye ate ye yabikolanga ng'oli muto ng'ekigendererwa ayagala obeera omulamu. Kubanga bakadde baffe nga tukyali bato batubeererawo ne babonaabona ku lwaffe ng'enniya baagala tuveemu tubeere abantu b'omugaso. Ne n'amugamba Omaru bw'obadde obimukolera ng'omujjanjaba ng'enniya oyagala afe, era kyova olabuzza okubuuza ogamba maama mujjanjabyeko emyaka 15. Kyova olaba kyekikubuuzisa osanga abaana abatali babuvunaanyizibwa Allah jalla jjayo ng'ageseza bakadde be maama oba taata bali mu ddwaliro bawangaalidde emulago emirimu giganye okutambula obasanga awo ebweru kesi kiriniki bali mu suuti n'ettaayi mikwano gyabwe gizze okulaba anti balebe ku Facebook mukwano gwabwe gundi taata waali bubi ne bajja bagamba waayesula taata ali atya Allah taata obulwadde bumulumye singa afudde n'awummula Allah awummule gyagenda agenda kuwummula. Abasinga bwe balabanga taata anaatera badduka emisinde gyagenda okuzaala gye bagenda okuziika kitaawe. Ennyumba ng'eri bwete eri mu mbinabina n'adduka emisinde n'agiiwa kubanga agamba we tugenda okuziika taata maama ennyumba ate mikwano gyange gigenda kujja banaalaba batya, n'agenda n'agiiwa era aba atandikiza bwati eri corporate taata n'afa era mugenda okuziika ne mugirabanga tennaggwa. Abadde agizimba gino mikwano gye egigenda mu byalo okuziika gireme musunga naye nga taata awangadde ebbanga ng'ennyumba gye yeezimbira ey'obusa bwe tubiwangaala. Ennyumba bwati bwagiwangaddemu bwati naye yazaala omwana ali mu kibuga osubula China babulire butava ku beach ne insha Allah wallahi insha Allah anti muli bamalala ebifuba kubanga mumanyi n'okkuba omusenyu muwulira mugeewulira ate temulina bye munywa olina byogaaya n'ozoola eriiso n'olaba Italy n'olaba China n'olaba Russia oli wano ne bw'onoolaba Jamaica n'olaba wa olaba ogeewulira genda kukuzingazinga bwati akukwate genda muwulira muddeeyo osibira bwerere ati sikusibako kano obusaala. Nabi Muhammad yagamba inna amala bani adamu tu'radu ila Allahi tabaraka wa ta'ala ashiyata al-khamis laylata jumu'ati, emirimu gyaffe gyanjulwa eri Allah ekira akawungeeza akola okuneggulo mu evening ekire kyakesisa leero emirimu buli wiiki gyanjulwa. Ne nabbi yagamba fala yuqbalu amalu qati rahim, emirimu ng'omuntu alina obutakkaanya ne bakadde beejo Allah tagikkirizanga n'okusibamu okutwalidde. Buno obunaku obusigaddeyo buno obutaano genda ofukamire mu maaso ga kitaawo agamaama bwe baba baafa noonya baganda baabo aliwalidu. Olaba omukadde asobola okugamba oyo omuwala gw'owasiza simwagala osina mugamba muleke oba oyagala emirembe ne Allah maama muleke agamba oyo muleke nyoko waba tamwagala. Olaba lakabiri rakataini qabla alfajiri zisala nga subi tennatuuka ezeraka khairu min ad-dunya ma fiha zisinga eseyo n'ebigirimu. Naye omuntu waaba azisala nga ali ku sujudu maama n'amuyita sura oteekeddwa kuva mu sola wangi maama bw'ogiremeramu ofuna omusango rakataini qabla alfajiri. Ekisinga abakadde ziri eswala 5 zokka subuhi zuhuri ne asiri ne magharibi ne isha eswala zonna abo abakadde be baddako. Omuntu bamugaana okgenda mu hajji okgenda okukola hijja lwa nsonga egi maama mulwadde sigala tugenda mu hijja. Atwa ibn Abi Rabah radiyallahu anhu yali tabi'i omu ku baseeka be yali Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Atwa radiyallahu anhu rahimahullah agamba lumu baali ne Ibn Abbas fajaa rajul ne wajja omusajja
nga ayina ekibuzo kyabuuza namugamba nti nno inni khatabtu muraa. Ibn Abbas nina omukazi nali mwogereza nga njagala muwasa fa abati antankihani, naye omukazi oyo naŋŋaana okwogereza kwa Musiramu. Omusajja agamba Ibn Abbas namugamba omukazi naŋŋaana. Wa khatabaha ghairi, omusajja omulala najja nayogereza omukazi eyaŋŋaana. Fa ahabbat antankihahu, ekyennaku omukazi ono nakkiriza ate omusajja omulala ate nga nze yaŋŋaanye, ate nga nze ndaba oli omusajja talina kyansinga. Omusajja ono gwe baagaana agamba Ibn Abbas nange nenfuna ekinubu. Faqirtu alayha, nenfuna obusungu. Faqataltuha, omukazi nemutta. Fenna tumufiire, wallahi kyakola kinene. Olunaku lumu Allah yagamba omuntu yenna bwatta omuntu ng'agenderedde fakaannama qatala nnasi jamia. Omusajja abuuza Ibn Abbas tabi'i amugamba fahal min tawbatin, Allah ayinza okunsonyiwa kubanga ndaba bwenfa ngenda kuyingira omuliro. Allah ayinza. Ibn Abbas yamubuuza ummuka hayyatun, maama mulamu? Namugamba qala la, namugamba maama yafa. Ibn Abbas namugamba nti nno genda tubu ila Allah, genda wenenyeze Allah, fataqarraba ilayhi mastata'at, obolyawo Allah nakusonyiwa. Omusajja bwagenda Ibn Abbas atwabuuza Ibn Abbas namubuuza lima sa'altahu an hayati ummihi. Ibn Abbas omusajja so omuntu azza ayagala kukola tawuba, ate gwe omubuuza maama bikwataganira wa? Ibn Abbas yamugamba inni la a'lamu amalan, nze simanyiyo omulimu aqrabu ila Allahi azza wa jalla min birri alwalidati. Mbadde ngenda mugamba maama waba kuba mulamu, mbadde ngenda mugamba gendo oyise bulungi maama, Allah akusonyiwe ezambi ly'okudda. Kyovala Imam Ahmad bin Hanbal yagamba birru alwalidaini, okuyisa obulungi abakadde ababiri, kafaratun ala alkabairi. Allah jalla jalaluhu akifuula sababu n'akusonyiwa amazambi amanene gonna gonna g'okoze. Kimaliza nakyo shekhi wange.